Ttabamiruka ono owoomulundi ogw'okutaano yategekeddwa ku mutwe ogw'okuzimba amaka g'ekitiibwa ne ku nkuza y'abaana. Mu bafalaasizi kubaddeko minisita w'ebyobuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dennis Walusimbi ng'ono ku bimu bya falaasidde abakyala ebintu ebiviiriddeko amaka okusereba. Oli asula mu muzigo gumu oluteekamu ebbeeseni n'esseffuliya ne sitoovu ng'ennyumba ejjudde awo n'okulizaawo abaana. Abaana babeera nnyo ne bannyaabwe eyo Bulaaya. Temulaba abalenzi kati bwe bakola ebintu eby'ekikazi. Kuba bakubeera ne bamaama bwe tewali kitaata kati ne bakoppa ebyo. Kati no bano basempala abali wano ne balowooza nti gwe mulembe. Ati tuli awo tulina abantu si bazungu si baganda. N'oluzungu lwe twogera oluzungu tebalwogera bwe batyo ge mazima. Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde nga naye y'omu ku beetabye mu Ttabamiruka ono naye aliko amagezi g'awadde abakyala. Omwana bw'anaabeera ku TV kubanga oyagala kujjuliriza obudde bw'otoliiwo olowooza nti ejjuza gaapu gwe gy'otoliiwo. Naye gaapu eyo alaba biki? Ekirala kwe kumanya ani ayita n'omwana wo. Nga tannaba kwogera gye bali, maama wa Buganda Sylvia Nagginda asoose kunyeenyaamu ekintu ekikyamudde abakyala. Bwe kituuse ku mulamwa gwa Ttabamiruka w'omulundi guno, Nabagereka akuutidde abakyala okuba ekyokulabirako eri abaana baabwe. Kirungi nnyo nti omwaka guno tukulembezza abaana. Omukyala kyekyokulabirako ekisooka eri omwana. Era bambi oluusi boogera oba ne beeyisa nga bamaama baabwe. So nga ate emirundi egimu enneeyisa y'abamaama teba nnungi. Ono era ayongedde okusaasaanya enjiri ya Ssaabasajja ey'okugabana obuvunaanyizibwa mu kuzimba amaka ssaako n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Yatukubiriza okussangaganamu ekitiibwa nga tugabana obuvunaanyizibwa naddala nga tuzimba amaka. N'akubiriza abasajja okubeera abasaale mu kumalawo obutabanguko mu maka n'okulwanyisa akawuka akamukenenya. Abamu ku bawomya omutwe mu kutegeka Ttabamiruka ono batubuulidde ekigendererwa kyabwe. Ffe tuzze okukwataganya wamu n'abakyala ba Buganda tulabe engeri ki gye tuyinza okubeerawo ku lw'omwana naddala okunoonya omuzadde ayinza okulabirira omwana oyo atalina muzadde. Tukizudde ng'abaana baffe bangi tubalyazaamaanyiza nga twerimbise nti tukola nnyo ate enkomerero ya byonna ne tuba nga tukoze nnyo ate tetufunyeemu. Tulina okuyiga okubalansinga y'amaka n'emirimu gyaffe tusobole okutambuza obulungi amaka gaffe. Ttabamiruka ono y'omu ku bintu eby'enjawulo Nabagereka byayiseemu okusitula abakyala ng'ayita mu nteekateeka ya Nabagereka Foundation. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi. Wow.